بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. سورة الإخلاص الله سبحانه وتعالى يجسانجينا آية نيا آية نيريغا بابا ورب أباري وبدوب والنبي صلى الله عليه وسلم أبتكي زبكوا تغرني الله كبانغا باموزاني بامغامبا أنسب لنا ربك أبتكي زباري بسنزا مسانا مباغامبا النبي محمد تتواغلو رنيه otubulire nsibuko ya Katonda wubakadde bibajja batya sifuhu lana mutulombojjere ng'olanya mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi agwa mu kasolya gundi twagala otubulire nga babirowooza nti biringa bino ebyaffe bye tutambulira mu bulamu bw'ensi. Allah nassa etteeka n'agamba nabbi we nti qul bagambe abaagala okumanya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayimiridde mu ngeri y'ebyokulanya huwa Allahu ahadun, Allah ali omu, talina ntandikwa talina nkomerero, talina bakadde be sina bw'entandikwa mulanya, talina gwazaala nti alina abazzukulu oba alina abaana. Ahadun ali bwannamunigina bwa ppeke, ekyo kibategeeze nti gw'osinza bw'atyo bw'afaanana. Allahu samad. Allahu samad, Allah yayimiriddewo okumala ebyetaago by'ebitonde byonna bye mumanyi ne bye mutamanyi, so nga ate ye talina bwetaavu bwonna eri bitonde ebyo okuggyako okubeera nti bye birina obwetaavu gy'ali. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, teyazaala mwana yenna, era bw'owulira ng'akyogedde ng'omanya nti amujweteseeko obulimba, kubanga bw'otegeera omwana osobola bulungi okutegeera empisa za mukadde we, omwana negatiivu ya taata. Ng'omuganda bw'agamba nti omuze gufiira ku mugumba, bw'otegeera omwana gw'azadde omuntu otegeera bulungi ezimu ku mpisa za mukadde we. Allah lam yalid, talina mwana gwe yali azadde. Walam yulad, era teyazaalibwa buzaalibwa nti alina bakadde be. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, era talina kintu kyonna kiyinza kumufaanana, oba gwe kyonna ky'owulira ekyoyinza okulowooza nti bw'afaanana takifaanana, wabula abategeeze abatakkiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ti Allah talina kimufaanana mu biriwo by'omanyi ne by'otamanyi, bye wali olabyeko ne by'otalabangako, bye wali owuliddeko ne by'otawulirangako. Laisa kamithlihi shay'un, talina kifaananyi kye ky'oyinza okugamba nti waliyo ekintu gundi kyonna kyafaanana. Wa huwa as-sami'u al-basir, Allah muwulize, awulira buli kintu kyonna mu mpulire eteetaaga kubeera nti abuulirwa nti kino kiwulire. Walbasir, albasir arabe nnyo, atalina kintu ky'oyinza kumugamba nti kino kirabe ng'omubagulizaako ng'alinga atakirabye nga bw'eri embeera y'obuntu. Oye Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'alina okubeera nti asinza n'abagoberezi be.